bayo bakitegeera bulungi nnyo abaana abali mu struggle naddala abagoberera His Excellency Bobi Wine nga ba operatingira ku media kono kubanga bakimanyi bulungi nnyo platform gye mwasigaza oba gye twasigaza okwegazanyizaako n'okwanjizaako ensonga eri ku social media kono. So yalina okunoonya weakness yaffe weeri ndi His Excellency Bobi Wine ye strength yaffe ate is the weakness. So Museveni walema okutapinga ku His Excellency Bobi Wine, of course ajafuna access yonna etapinga mu family ya His Excellency Bobi Wine. Kubanga ne His Excellency Bobi Wine kina akimanyi. Era one time yabagambako ti state esobola kukozesa ne family yange okugezaako okunzikakkanya. Kati state wewa yasobola okwaccessinga omwana Solomon Kampala ku ssomero gye yali olwokuba kitaawe ali mu byabufuzi, kitaawe avuganya na kyemalira wakuno omwana baali bamumazeeko emirembe mu ssomero. However much His Excellency Bobi Wine tayagala mwana afulume eggwanga lino, yali ayagala omwana asigale wano mu ggwanga kisobola okuportrayingira abaana abalala nti olaba no His Excellency Bobi Wine asomera wano ate nga ali mu struggle. Naye musajja watu yawalirizibwa nga tayagadde omwana n'amufulumya essomero naye nga kyava ku public outcry. Mwe bannayuganda mwe abawagizi mwe bannankyukakyuka mwe mwateeka His Excellency Bobi Wine ku nninga lwaki omwana tomukwata n'omufulumya eggwanga n'omufunira essomero wabweru wa Uganda. Naye ng'osanga Solomon Kampala yandibadde akyaliyo ku ssomero we yali asomera. Naye look, this is the boy we batuuka n'okuyita mu director w'essomero, the master w'essomero batandika okukkakkanya omwana. Ekigendererwa kyaki? Ekigendera kya kunoonya bunnafu bwa His Excellency Bobi Wine wawe buli. Now nzija wano katutunulire institution ng'eye Makerere. Nagambye njagala tugende mpola, nakugambye gwe munnankyukakyuka saagala okozesa emotions, njagala okozesa obwongera n'okulowooza. Olwaleero tugamba nti institutions zonna zaawambibwa. Dikiteta Museveni yawamba institutions zonna. Makerere falling under institution ate it's a government institution. Njagala otunulire Makerere wa 2011 okudda wansi. Oyo Makerere yali muzito nnyo. Makerere oyo yasibukanga mu protests ez'enjawulo. Njagala okimanyi Makerere ajjuddemu bavubuka. Ate abavubuka basobola okubaako ne kye batandika. Ba politician oba abakulembeze ku ludda lw'opposition ne bakidrivingirako ne kyescalatinga. Oba nfuna bulungi nnyo. Situations ezaali Makerere 2011 paka wansi. Museveni yalina okunoonya engeri yonna kubanga we Makerere buli mwaka wabeerangawo protest ate sinzigo. Kati Museveni yalina okunoonya engeri yonna alabe nga akulinga down Makerere, alabe nga Makerere agifuna mutta. Museveni okwata vice chancellor Nawangu n'amuteeka Makerere buli kimu kyonna kyakyuka. Fabamu abagoberera ku bintu nze sirinnyangako Makerere awo naye at least buli kitranspiringawo nkimanyi kubanga nkifuna olwekyo kyenkola nekyempeereza ate nina access ku bayizi e Makerere awo ba students e Makerere. So ate n'ekirala ngoberera nze gyandaba Museveni nga bwe nkugambye nti institutions zonna yaziwamba. Institutions oziwamba aziwamba atya? Nti akwata abantu abatwala institutions ezo n'abateekawo nga ba dictator ekisanja kye kiba kiweddeko ajja kyongeza. Emyaka ne giba giweddeko gyalina okwererezaamu ajja gyongeza. As long as omuntu oyo bw'ataddewo ali loyo gyali ate asobola okukola ebyo ebimugambiddwa. Kati Nawangwe yaweebwa amaanyi mayitirivu nnyo Makerere awo. Era ndowooza olaba buli kibaawo suspension, buli kibaawo suspension. Ekisooka kya byonna kye njagala okubeera okukiriyalingira wano gwe munnayuganda. Makerere bagobawo elective politics. Wenjogera ku elective politics mbanzize ku party politics, partisan politics ow'ebibiina. Nga wonalaba nti Nuupu erina ba candidate ba MP ba councillors e Makerere bakigoba. Era kino baali bayagala ddo kifulumye Makerere obanga bakimanya bulungi nnyo ebyobufuzi bino eby'ebibiina we bibeerawo e Makerere. Of course ekibiina ekinene ku ludda lw'opposition kigenda kuba ne candidate e Makerere naye ate
president w'ekibiina ekyo akkirizibwa okujja campaigningira student oyo guild president mu university. Okategedde mwana wa ssebo nti jjukira zino elections z'aba guild president zibeerawo buli mwaka. Kati watya omusajja nga His Excellency Bobi Wine omuwadde access eyingira abayizi. So mwabata kimanyi state yalina okukola ekyamaanyi ennyo ng'eteekawo ettemu e Makerere eriwera ebibiina by'obufuzi e Makerere. Mujjukira nnyo omuvubuka wa FDC eyattibwa e Makerere. Twagamba wano nti state yakirinamu omukono naye ng'ekigendererwa kyakuwera byabufuzi e Makerere Kasozi awo bifulume. Naye nga target teyali y'abayizi, target yali ya His Excellency Bobi Wine kufuna access ku bayizi abo. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo message ya His Excellency Bobi Wine gyayinza okufulumya neetula mu bayizi abo Kasozi awo e Makerere. Ononfuna bulungi nnyo partisan politics w'ebibiina n'awerebwa e Makerere ku mulembe gwa Nawangwe. Era bino byolaba nti Nuupu holdings akamyufu wano ku kitebe kyayo bino bisigala eno waffe ku kitebe nti kakati Nuupu esindise candidate waayo e Makerere Kasozi, nti FDC ena candidate waayo gesindise Makerere Kasozi ku Kasozi ke Makerere, NRM ena candidate gesindise Kasozi ke Makerere. Naye bino bikoma outside ku party headquarters nti waliwe muyingira race ne mugitandika tiwa yento NRM oba wa FDC oba bikoze bita no. Tichovola ba yenege agezako kulaga nti ayingiza politics w'ebibiina e Makerere awo ngafuna suspension. It's on record we dayo wetegereze bulungi kuba guild president abadde bagezezzaako nga baganye tugenda tambulira ku kugundi ya bibiina babadde basuspendingibwa o erusi ne bajibwa mu race. It's on record awo Kasozi Makerere ku university. Dayo tunule recently tebinagenda wala tetunagenda wala dawo bitunulire kikitegeza university ye Makerere yakyukira ddala kakati eri mu ngalo za General Museveni. Kati nzija ku nsonga ndabye oba nalabye abaana ekintu kino mwakivuze nnyo emotion nga mukivuga mukiteekako NUP. 1 Nuupu ya holdinga akamyufu kaba guild president ku kitebe. Era akamyufu ako kaaliwo ekiro ba students be Makerere bajja ne balonda candidate naddala bawagizi ba Nuupu kubanga institution erina structure ekulemberwa David Musiri. Abatula ku bukiiko bwa institution zobo bajja ne balonda kubaako akakiiko aka Makerere, kubaako akakiiko akambalala university, kubaako akakiiko akagulu university, kubaako akakiiko aka Kyambogo, kubaako akakiiko aka Mubzi. Eno institution wing ya Nuupu etuulako abakulembeze ab'enjawulo ku universities ez'enjawulo. Nangwe batuula ne bagamba nti twagala kufuna guild president agenda otukiikirira e Makerere. Mu reeso omwo mwalimu omwana Churchill mutabani wa Chairman Nyanzi, mwalimu Ssemaganda ndoza reeso yalimu abaana baalinga basatu sabi wannyo budde. Naye ekibiina kya NUP nga kikulemberwa His Excellency Bobi Wine nga Chairman Nyanzi yessaba kunzi wakyo. Ekibiina ekyo kirina emitendera gye kiyitamu era kirina constitution yakyo. Era wabawo memorandum of understanding gye bakusayiningisa nti gundi gwoyagala kaadi yaffe okkiriza okwetaba mu kamyufu kano nti ye. Byonna ebinava mu kamyufu kano okkiriziganya nabyo nti ye. Naffe nno tugamba nti akamyufu we kalondawo candidate nti yono gwe tugenda otambula naye gwe tetukusuubira kujja independent bwa namunigina okkiriziganya nakyo nti ye sayininga wano nti singa kakutanda nojja independent kitegeeza gwe you cease to be a member of National Unity Platform.
tetukulinaako kakwate konna gwe tokyali member wa National Unity Platform. Nope. Nga mukimanyi bulungi nnyo nti agikulembera His Excellency Bobi Wine. Ssaabakunzi w'ekibiina ye Chairman Nyanzi. Omwana Churchill ali mu lwokaano luno. Mutabani wa Chairman Nyanzi, ssaabakunzi w'ekibiina. Kitaawe omuto His Excellency Bobi Wine ye president. On table ku meza on loko ng'otunuulidde ebintu. Wanigambye nti omwana Churchill ono kadi yalina ogifuna era bandimuwadde tiketi. Naye ekibiina kya NUP omwana ono kyamugamba genda mu Kasengejja. Era mu Kasengejja omwana teyafuna kadi. Omwana n'asalawo okugoying against kitaawe omuto ne kitaawe. Ntunuulidde onu political side ku kibiina sinnatunulira Chairman Nyanzi nga taata. Chairman Nyanzi mutunuulira nga mukulembeze. Ne His Excellency Bobi Wine mutunuulira nga mukulembeze, sinna mutunuulira nga taata. Ekitegeeza ono omwana yagoying against abakulembeze b'ekibiina n'afuuka kiwagi. N'agamba nze kaŋŋende ntambule ntandika olwokaano olwange. Kye tutamanyi era kye tutategeera nti ani eyawa confirmation eri omwana ono. Okusinziira nga bwe tukimanyi. General Museveni mutya bw'akolamu ebintu bye. Okusinziira nga bwe tuzze tulaba enneeyisaamu ya Nawangwe ku university. Nawangwe ng'akimanyi bulungi nnyo nti ono omwana wa famire ya Sentamu. Alina akakwate ku His Excellency Bobi Wine ne ssaabakunzi w'ekibiina. Omwana oyo ne yeewaggula ku kibiina n'agenda yesimbewo bwa Namunigina. Ekibiina kye NUP ne kisindika candidate Makerere. Nze saagala kumanya what transpired between the dad n'omwana ono. Genfunako oba ge nategeezebwako mbu Chairman Nyanzi nga taata yanoonya omwana ono ng'amaze okutegeera kiki ekivudde munda. In fact, by that time Chairman Nyanzi yali mu detention nga bamukutte. Akulonda we kwakola ki okwabeerera we Makerere. Naye kyembulirako kyebaŋŋamba mbu akamyufu kano nga kawedde waaliwo embeera egamba omwana tojja bwa Namunigina. Omwana n'agamba nze temulina kye muŋŋamba nzija bwa Namunigina. Kitwagala okubuuza oba ani yawa assurance omwana eyo situmanyi. Naye nkugiddeyo kiri ne nkugamba omwana ono wa myaka 18 yeetegeerera era ali ku University Makerere. Kya bulijjo mu famire tubaamu n'abaana bakiwagi. Ku mwana kiwagi kitaawe ne wanaamugamba ki gwe taata tolina ky'oŋŋamba. Ekyo tekyandibadde kipya mu maaso gaffe. Katutalantuke katugende ku nsonga. Omwana agenda mu kalulu ke Makerere. Nga bwe nkugambye nti kasita ogoying against ekibiina nojja independent osizinga okubeera memba w'ekibiina ekyo. Era omwana temwamuulirako we yali ayogedde ku kigambo NUP mu kamwa. Statement ya NUP mu kamwa. Omunange yaŋŋamba nti omwana ono nga tetumulabye nga yeebaza His Excellency Bobi Wine. Gwe walabako His Excellency Bobi Wine ng'amuwanika amukongratulatinga. Walabako Secretary General w'ekibiina kya NUP nga wanise omwana oyo amukongratulatinga.